obikira otya Lubaale? Omuntu aliko empewo obikira otya Lubaale? Oba omuntu afiiriddwa omuntu wo obikira otya Lubaale? Omuntu aliko Lubaale weetaba ddi oba weetaba otya mu mikolo gy'okufiirwa? Era omuntu aliko Lubaale okoma wa wookoma ne wa wootuuka mu mikolo gya Lubaale? Akati njala tuuze bulungi twekkaanye kubanga ensonga eno ffenna etukwatako. Abantu abasinga obungi si buli muntu nti aliko kabaka, era mu kika mwe muzaalibwa kabaka ndowooza abeera asinga kubukutira ku mitwe ng'esatu egiba gimufunako obubaka. Oli ayinza okugamba ndoota omusajja bw'ati, ndoota ebinnya, ne sisita wo ow'egini nenaga naye ndoota ebinnya, n'oli n'agamba nange ndoota omusajja ali mu biddugavu bw'atyo. Naye si buli muntu, si nsi yonna. Okitegedde? Kabaka abaako omutwe gw'asiima, gwatuddeko, gwayambadde obukanzu. Okitegedde? Baganda bo bonna abeera abalaga ebintu eby'enjawulo naye ate nga balina ebintu bye batakugirwamu. Si buli muntu ali mu nsi muno nti taziika, si buli muntu ali mu nsi muno nti tazinga mayiti, si buli muntu ali mu nsi muno nti tasima ntaana. Wabula mulimu abalondemu abatatuuka mu bifo ebyo. Abalondemu musobola okuba abooluganda 6 naye nga mumwe mulimu abaana 2 nga bwe batuuka mikolo gy'okuziika batabuka. Okitegedde? Bintu ebifaanaganako bwe bitonto. So ne mu nsi eno bwe kiri, era kyebava kugaa nti tobuukira nga gundi waabuukidde. Mu nsi mutambula, mulimu abantu abamu abava mu bika nga bbe waabwe baatereeza. Kyokka ngawaabwe tewali ssabo, talina kyalaba nga mwana wa mulembe guno naye nga jjajjaabwe yali azaala jjajjaabwe yasamira n'atereeza Lubaale. Kyebava gaa nti ensi eno tambulira mu bigere byo, tambula ng'amaaso ogeetunuuliza. Totunuulira gundi lwaki ali bulungi, lwaki gundi alina emmotoka. Totunuulira lwaki nze mbonaabona, lwaki gundi ali bulungi. Oli aleme kugaa nti timba wano mu kyaki, kola bw'oti ng'ate yajjira mu mmotoka. Okitegedde? Ojja kubeera mu kyaki otuuke n'okunuubuka obukongovule oba amaviivi oba ekyenyi, osaale essigide etuuke ezimena okuzimba efuuke ng'akammonde naye nga okitegedde otunuulira engatto za banno, olaba gundi asaala najja n'asaala naye ng'ate mu kyama ekira ayina gy'abeera, oluusi talina gy'abeera naye nga bajjajjaabwe balinako omusingi gwe baakola. Kati ng'abaana bano buli kye bakola, oba ali mu muzikiti oba ali mu kyaki oba ali luddawa nga ye alina kufuna ssente. N'olwekyo ensi si kuleekaana, otuula wansi ne weenoonya ne weezuula. Okitegedde? Wazaalwa bw'omu, tewazaalirwako mulala ng'oggyeko abalongo, nga bwe wazaalwa obw'omu. Era n'ensi gezaako nnyo obutawubisibwa bantu ba nsi. Wazaalwa bw'omu, abantu okuggyako nga babuyabuya. Wazaalwa bw'omu, okuza otuuse mu nsi tetugaanye twebuuza ku bannaffe ebintu ebisinga. Naye ggwe tobaamu nakasengejja, osanze omuzindaalo ku kyaki kuge nti amazima gali eno. Naye ate olina ebintu ebikugoba nawe obimanyidde ddala nti bikugobera, bakugamba oliko empewo, oli ku Lubaale. Oli agambye nti bye Lubaale bikyamu sitaani. Lwaki tomubuuza kibuuzo nti byajja bitya ku nze? Okitegedde? Byajja bitya? Kuba ebintu ozaalwa nabyo okuva mu lubuto lwa nnyoko. Ate olina kugamba n'ateeka omuzindaalo waggulu ku kyaki nti amazima gali eno. Naawe n'ogenda n'onoonya amazima, ate ng'amazima oyita nago ne ku mutwe weeyolekerwa. Gwe ebitabo by'edda obisoma kifuula nnenge. Ebitabo by'edda omulembe omuloosi gwaliwo, omulembe gw'abaana abalanzi gwaliwo. Okitegedde? Tusoma ebitabo eby'abalanzi mu madiini agonno ebyo by'e Bulaaya, ebitabo eby'abaloosi, abaana oba ba Yakobo oba ba Isirayiri, ndowooza baali baana ba Yakobo. Okitegedde? Kwaliko omwana omu yayitibwanga Yozefu, yali mulanzi. Kitegedde? nga muloosi, yalooteranga ne bassekabaka abaaliko ebiseera ebyo. Omulembe gw'abaloosi gwaliwo, mulembe gw'abalanzi gwaliwo edda mu bitabo, mu buli nsi. Lwakuba ebitabo by'abeeru bye byasobola okufulumizibwa olw'okuba bagagga. Ffe tetulina byafaayo, naye ng'ebyafaayo byonna by'owulira mu beeru naffe twabirina. Twalina bajjajjaffe abaakolanga ebyafaayo. Okitegedde? Abaalootanga ne baweesa zino enkumbi enganda zemulaba biki abaali batandise okuweesa, abazungu ne bajja ne basaanyaawo. Omulembe gwaffe gwali gutandise okubako ne kye gwekolera. Singa tuli wala, singa wakiri ne pikipiki tuzikola kati. Okitegedde? Naye abantu mmwe muli babuyabuya. Ebitabo bye baabaleetera bali baalina ssente, baasobola obbikuba ne babireeta.
kati gwe bw'osoma mu bitabo nga muga nti kirabika katonda ali Bulaaya. Ebitabo byava Bulaaya lwakuba nti wano tubyozaamu waliwo ebiriko made in Uganda naye ebirimu ebyogerwa munda byava luddawa. Kitegedde Pawulo omutume ebbaluwa gye yawandiikira Abeefeso ebyomu mirembe eby'Ekanani, okitegedde eby'Abayudaaya eby'Abebbuleeyi, okitegedde temuliimu nsi yo waddeemu nti oba Pawulo omutume ebbaluwa gye yawandiikira aba Uganda oba aba Tanzania, so nga ate ensi ezo zaalimu abantu ku mirembe egyo wadde nga omulembe gwali muwawa, wadde nga abantu baali batono, naye era byalimu. Olaba n'Abazungu okujja okuleeta eddiini mu Uganda era ebitabo byabwe ebirebire tebiriimu nti Amaasi ebbaluwa gye yawandiikira kabaka wa Buganda era baababoola. Okitegedde teri Bayibuli erimu kigambo kigamba nti Amaasi ne Mapeera ebbaluwa gye bawandiikira kabaka wa Buganda. Nedda, mmwe eno mu Buganda bajja kubayiikiriza buyiikiriza kubabbako byammwe, naye ne mu byafaayo temwateekebwamu. Ebyafaayo byammwe mwe mubiina mu bitabo bya wano nti Amaasi ne Mapeera ne bajja ne bayita mu nkoola mu bibira ne baleeta eddiini ne basangawo Ssekabaka bw'ati. Ebyafaayo byammwe mwe mwabyewandiikira, naye eri baababoola era baboola era tebabamanyi, kubanga ekyabaleeta muno kubayiikiriza na kubabba. Tewali wasobola bateeka mu bitabo. Njagala munda g'Ebbayibuli oba Qur'ani ng'eyogera nti ng'eri bakikola ng'ekyamakulu ng'ekikulu ng'ekyafaayo, nga bula nti Pawulo omutume ebbaluwa gye yawandiikira Abebbuleeyi, Pawulo omutume ebbaluwa gye yawandiikira Abakanani, okitegedde. So nga ate wali tusoma eby'omu mirembe giri ebyasa n'ebyeya, okitegedde, byawandiikibwa. Emirembe egyaddako nga gitandise okusoma n'okuwandiika nga n'empapula zikoleddwa, bawandiika ebyo ebyaliwo. Lwaki ku bimu ebyaliwo ku myaka gino egiyise lwaki tebawandiika majja g'Amaasi ne Mapeera? Era lwaki mu Bayibuli tebiriimu? Kuba Bayibuli kye kitabo ekikulu. Waliwo Abakatoliki balina ekitabo ky'amasomo, ekitabo ky'Evvanjiri, okitegedde. Lwaki ekitabo ky'amasomo tekiriimu okujja kw'Abazungu mu Buganda okusisinkana kabaka eyaliko? Era lwaki teboogera ku bbaluwa gye bawandiikira kabaka? Tebamala namuwandiikira, bajja buzzi nga bajja banoonyereza okujja okuyiikiriza ne basanga ensi erimu ebirungi ate ng'erimu abantu batukoze tutya okubajja ku byabwe, ne gye buli eno baabitujjako abaana n'abazzukulu. Balabika wano baasimbawo n'ejjembe lyabwe, okitegedde. Ne tufuuka babuyabuya nakati n'omwana omuto, okitegedde. Era ekiriwo olwaliro tebasobola nakukola makyusa nti okubatizibwa kuveewo, naffe tubatize mu nnono zaffe. Ekyo kitera kukolebwa babuwangwa na nnono, ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Era ekibiina ekyo tukyebaza, ekituddemu Jjumba Lubaale aligaweesa, tukyebaza nnyo kuba kigezezzaako nnyo kukola Abazungu kye baakola okubatiza omuntu omuwa erinnya lyabwe. Abalokole bakikola ne bannyika abantu mu migga, be bagezako okunonooza ennono eringa ng'ey'Abayindi nti omuntu avaamu anaabidde ddala ng'atukudde, okitegedde. Kakati njagala okwebaza ennyo ekibiina ekya Jjumba Lubaale aligaweesa, kigezezzaako nnyo okugezaako okulaga abantu ekintu nti omuntu asobola okuweebwa erinnya. Abono nabo abakola omulimu gwa ttendo era beebazibwa oludda olwo, abakulembera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Tugisabira esaasaane mu nsi. Bintu byonna mbiwulira, bintu byonna tubiraba gye babeera, ngeri gye beeyisaamu, biki. Tebatta bantu, si balogo, si ki. Muwulirize ebigambo byabwe, biyambako, kitegedde. Kubanga naffe eno tugenda ntufuna abazzukulu nga oluusi ayiseeko mu nzikiriza eyo naye ng'alina empisa, amanyi Lubaale, batendekebwa engeri y'ensaba z'essaala, basaba bulungi saala kutendereza omutonzi, kitegedde. Kuba mmwe mwali mumanyi nti Lubaale ye Katonda. Lubaale si ye Katonda, Lubaale just zimalayika, okitegedde. Balinga bapulida balooya mwe tuyisiza amaloboozi gatuusa eri omutonzi. Amadiini gonna, okitegedde, enzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'amadiini gonna tusinza Mukama Katonda, naye buli omu alina okusinzira mu ggwanga lye, mu buwangire bwe, mu nnono ze n'obuwangwa bwe, okusobola okusinza Mukama Katonda. Batendeka abantu okusinza Mukama Katonda, bateekawo saavisi ez'enjawulo okusobola abantu okumanya obuwangwa bwabwe nga bayita mu Lubaale waabwe, mu bujjajjaabwe.
N'olwekyo abantu abo beetaaga okwebazibwa, beetaaga n'eddoboozi mu gavumenti. Okitegedde enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yeetaaga n'eddoboozi mu gavumenti, nga gavumenti bwekwatira ku balala, Pulezidenti Museveni bwakwatira ku balala, nabo abakwatireko bayitimuke, ensi bagirye. Okitegedde, ensi bagirye, ensi basomesa abantu badde ku buwangwa bwabwe. Kale no nange eno mbeebaza kufa obufi mu lubiri gye ntudde olw'abalangira n'abambejja nziramu njalutuusa omukisa guno, neebaza enzikiriza eyo ey'obuwangwa n'ennono ekulemberwa omusajja omukulu Jjumba Lubaale aligaweesa ne Nnaalongo we ku Lusegere ku Lannama. Byonna ebikolebwa byonna tubiwulira era beebale nnyo tebajjanga okwo. Kale kanzire ku mulamwa kasita abo mbeebazizza ne nkubiriza ne gavumenti ebasitule nga bw'owulira gavumenti bw'esitula. Waliwo eyo enzikiriza erimu ab'obusobozi bwekwatira ku bwakabaka obw'enjawulo, Tooro, luddawa nzikiriza ez'enjawulo bweteekamu abalala ekitiibwa. Nsaba gavumenti wakati ye gavumenti eriwo gye tulaba eriwo. Okitegedde, Pulezidenti Museveni nange musabye, wadde tamanyi nange musabye abakwatireko abatudde mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, abakulemberwa Jjumba Lubaale aligaweesa, nabo babeere waggulu, nabo babeere ku mwanjo. Okitegedde, nayo nzikiriza nnamba, ate nzikiriza yaffe mu Uganda. Nsaba bapulezidenti, nsaba batudde mu bitongole ebyenjawulo, baminisita baani baveeyo kubazira kisa, babateeke ku mwanjo, babakwatireko. Okitegedde, bateeke ku mwanjo. Gavumenti bwe naba tebakwatiddeeko tebajja kubeera ku mwanjo. So nga ekintu kye basitula si kibi, basitula kintu kya nnono za mu nsi mwe tuli, ennono z'omu nsi, ennono z'omu ggwanga mwe tuli. Okitegedde, enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ekulemberwa Lubaale aligaweesa tugyebaza. Njiruddeko nno nga njogerako ate nga nabadde n'omulamu omulala. Kale ekyo tukivuddeko naye nga nsuubira okuba nti naffe tubasabira katubasabire mu mbiri ez'enjawulo gye tutudde, kubanga ffe tutudde mu mbiri, nze ndi wa lubiri. Nsaba nnyo enzikiriza eyo ebeere ku mwanjo ng'enzikiriza endala. Nsaba ebeere ku mwanjo ng'enzikiriza endala. Ate n'akutta omumweri Jjumba Lubaale aligaweesa aleme kukoowa, aleme gguta okutuuka lwaliva mu bulamu bw'ensi eno. Saba emyoyo emutunuuliza amaaso amakkakkamu ag'obuwangaazi n'okumulwanirako entalo. Kale ekyo nkikomezaawo weewaawo. Kakati tubadde ku mulamwa omuntu omulubaale abikira atya Lubaale era agenda atya mikolo gy'okuziika era alina kukomawa alina kutuuka wa. Ne tubagamba nti si buli muntu nti aliko kabaka. Omuntu aliko kabaka gwe ndiko, omuntu aliko kabaka gwe ndiko. Omuntu aliko kabaka. Kakati kansoke ne kino, abantu mwenna nga musamidde empewo zammwe, empewo zikulonza oli ssenkulu oba oli nankulu, oba waliwo n'abayitibwako abalala, mutuuse mufiiriddwa. Oliko Lubaale ofiiriddwa siisitawo oba mwannyoko, muganda wo omulenzi oba muganda wo ow'obuwala, kyokka weeyolekerwako kabaka baakugaana okuziika. Ekyo nno kigezo, muganda wo omulenzi oba omuwala afudde, baakugaana okugenda mu mikolo gy'okuziika, kubanga n'oli ne waba wa Luganda ne waba wa ku kyalo, bonna baatula ekintu kimu. Sengalamidde abeera mu ddiiro, Sengalamidde abeera mu ddiiro, omufu abeera mu ddiiro. Jjukira oliko kabaka, kulaga abafa akola ki? Era okugenda mu mikolo gyonna egy'olumbe oba olabye kabaka mu kamwa. Era omuntu aliko Lubaale tebamubikkulira ku mufu. Omuntu aliko Lubaale tebamubikkulira ku mufu. Njogera ku omuntu ayambaddwa amaanyi nga gaakulonda gwe njogerako, so si buli muntu. Kuba buli muntu anaagamba nti ate Lubaale atuluma biki owaliba olw'abalizisimentaana abalizinga omufu. Soogera ku buli muntu, njogera ku muntu aliko Lubaale naddala ng'alimu obwakabaka. Tokkirizibwa kubikkulirwa ku mufu, tokkirizibwa kunaaza kagogo, tokkirizibwa kwetaba mu kuziika, tokkirizibwa kuyiwayo ttaka, tokkirizibwa kusima ntaana, tokkirizibwa kuzinga mufu.
Kaakati awo wenzijja we wali firimu. Omulubaale ofiiriddwa muganda wo mwannyoko omulenzi oba omuwala. Genda nga bakakubikira, funa ewantu emmanjuwo oba mu lusuku oba mu lujja naye nga tebakulaba. Teeka ekyenyi mu bwa kitaka kya nawansi nga tonnagenda mu bintu bya Lubaale. Bino nno bw'obivaako ng'ogenda kuwangatto. Ate abawakanya kyenjogedde genda kuwangatto. Okitegedde kyenjogera amankyogedde kyo kibagamba lunye. Nange simanyi yantuma, nange simanyi navaawa, naye ng'ate nazaalibwa mukazi. Niye kyenkugamba gwe buli lw'olabanga nkugambye ekintu manki kugambye nga seebuuzizza sikoze eki naye bw'otakikwata gw'omanyi. Funa ewantu oba obadde otambula mu kkubo ne bakubikira muganda waafudde, abadde mulaga afudde. Funa ewantu wonna sooka odduke ku banno, ofune ewantu wonna oteeke ekyenyi ku ttaka eryo bwe bwa kitaka kya nawansi mwe muva ekintu ekiyitibwa walumbe gy'atusombera atuzza. Teeka ekyenyi wansi ogamye Mukama waffe twakuumye bubi, muganda wange aseeredde. Okitegedde twakuumye bubi, muganda wange aseeredde. Kabaka Mukama wange kuba okusasira n'okusonyiwa. Kakati awo vaawo. Bw'omala okuvaawo awo genda ewantu wateeka ebintu bya bajjajjaabo. Genda osabe ogambe bajjajja bakama bange bweza ddala twakuumye bubi, bweza bwa kinene. Awo bagamba bweza bwa kinene, tebagamba bweza bwa kabaka bulamu. Obwa kinene bwe butudde mu mutendera gw'omulambo guli. Kinene ye walumbe, kinene ttaka, kinene nnyumba, kinene kyawanga, gwe mulambo guli. Era kyovulanga abantu basanga omulambo ku kkubo, oli akuba endulu ayinza n'oggwawo ekigo, kye kinene batenda. Kati awo bagamba bweza bwa kinene. Mulekerawo ogamba nga muyita abalongo mumpita balongo ba kinene. Kinene kye ki? Bagamba balongo ba kabaka bulamu si ba kinene. Kinene kituntundu ekitudde mu bwa ssemufu, mu bw'omufu, mu bw'omulambo, mu bwa kinene batenda ye kinene. Mu kubika bagamba bweza bwa kinene. Okitegedde? Mu ssanyu bagamba Ssaabasajja Kabaka awangaale ku mikolo gy'essanyu. Ate mikolo gy'okufa nga muli mulumbe tebagambirayo nti Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mumanye emitendera gino. Kale ne wano omuntu omulubaale manya kinene omuyita ddi, kabaka bulamu omuyita ddi. Mu mikolo gy'okufa aba kinene. Mulekerawo gama nti simanyi abalongo ba kinene ababuyabuya b'ensi. Okitegedde? Ate abalongo ba kinene kati ate obeera ogenda mu maaso. Ate olwana kuva mu bwa kinene nti ate nayisa abalongo ba kinene oba otegeera ba abalongo ba kabaka bulamu. Okitegedde? Akati genda ku bintu bya bajjajjaabo gambe bweza nnyo, bweza bwa kinene. Muzzukulu wammwe Aneti Nakirijja bakama bange aseeredde, twakuumye bubi, gusinze nnyo naye tegusinga nze, gusinga amafumu n'engabo. Bakama bange bajjajja ku lw'embeera y'ensi n'abantu b'ensi ababuyabuya. Ekyo kintu okyogera ababuyabuya kuba si buli omuntu amanyi ky'oliko, si buli omuntu amanyi ky'oli. Ekyo bakyatula wali. Olina okulaga Lubaale nti abantu babuyabuya. Kugambye byenkugamba bivaako ng'ogenda kuwangatto, olina okukyogera ku lw'abantu b'ensi ababuyabuya. Jjajja saba mukkirize neetabe butereevu mu mikolo gy'okuziika kuba okusasira n'okusonyiwa bajjajja ndi bw'omu siina ayamba neme kwekutula ku nsi. Saba neetabe emikolo gy'okuziika ku lw'abantu b'ensi ababuyabuya. Jjajja nsaba kuba okusasira n'okusonyiwa. Era bakama bange saba mumperekere buli kimu muntalize we mba nsobezza. Awo okubika kuba kuwedde. Okitegedde ng'oli mu Lubaale kuba kuwedde. Ofiiriddwa omwana bw'otyo bw'okola. Ofiiriddwa maama wo bw'otyo bw'okola. Kitaawo
sister wo bwotyo bwokola genda mulumbe okitegedde otudde mu ddiiro babikula ku mayiti waliwo omugenyi azze akaaba nnyo omanyi abakaaba ennyo babeera nga abaleetedde mayiti ebirabo kasita balaba akaaba ennyo loza babeera bamanyi aleese ebirabo nga babikuddeko dda otudde mu ddiiro gezaako okubbirira amaaso go nga tolaba ku mulambo okitegedde gezaako okubbirira amaaso go nga kaaba ng'otunudde wansi waakiri oba ebbali ate tolaga nti weewala kubanga abantu era bajja kukulaba tolaga nti omwewala wabula mu magezi wabula olw'okuba wasabye oyinza okujja nga waliwo gwe babikkulirako ekyokuba nti olabye mu butanwa era tekijja kukubya wabula abalubaale batukubiriza bulijjo gezaako kugenda mulumbe ng'emikolo egimu giwedde nga n'okuzinga kuwedde weefuula ali bize okitegedde weefuule nti ku mulimu kwoli tebannanta ndi ku mulimu tebannaba kunta nina omulimu gwe nabadde nfunye tebannanta bagenda kunta ssaawa weziti bwe bakuba essimu bagamba bannange enzija bwe bakuba essimu bogamba bannange enzija mukama wange naye si mwangu nzija ssaawa 5 ngenda kuba mbatuuseeko kati ojja kusanga tumuzinze tojja namulabako bannaye muzinge munnaye kali mukama wange ate muna okufa okuzika we kunaggwayo bayinza okungoba bwotyo nga bw'obuzaabuza otusobole okujja nga bamaze okuzinga kyokka ate waliwo ekiteebereka omufu afudde osangiddwa waka okitegedde osangiddwa waka mwana wafudde osangiddwa waka gwe olina omulera gwe olina okuwaayo obugoye bamuteekateeka olaba mama wafudde osangiddwa waka gwe olina okukebera gomesize mubalina omuzinga tata wafudde osangiddwa waka mulina ebintu bya Lubaale mu nju mwe muli afudde okitegedde wano nga tonnasuula zziga n'erimu mu Lubaale tebagendayo ng'okaabyeko tebagendayo ng'oliko amaziga okaabyeko ebintu biri waka wamu wafudde omuntu wennyini ekikanga bwakigudde awo wennyini mu luggya tosooka kukaaba leka kufuuka musirusiru oli aba afudde ng'agenze ne bw'onookaaba tolina kyogenda kuzza sooka ofuuke ng'omusajja omuzira omukazi omuzira ebintu bya Lubaale biri waka we muyina essabo oba biri mu kisenge mu nnyumba musangiddwa muteekerera mulimu ebibbo bya Lubaale taata wammwe yafudde sisita wo yafudde omwana wo yafudde muli waka kikuguddeko oli waka tolina webuzaabuliza nti oba mbeera mayiro nga tonnamukwatako tonnakola ki onali mukaba bannaye teyandigenze bannaye mugende mbulira ab'egindi ye bannange nalwoga aliwa tugambe ggwe nalwoga obeera wababuzeeko dda gwe nalwoga bannange ate nalwoga akuttewa yandize ne tumukwatako bannange tewandigenze bannange onneegaanye lwaki onneegaana atwegaanye bannange atwegaanye nalwoga ng'olina wooli osirise tosooka kukaaba ekiwuggwe n'okutintima n'okukola kisooka obiteeke ku bbali omulubaale aba muzira omufu yakakutuka obadde wakutusewo oli mu Lubaale oliko kabaka akutusewo oli okoze otya mukaddako nga tonnafulumya zziga okubikira kabaka okitegedde sooka obalekewo bayandayanda afudde agenze maama aneeganye maama wange aneeganye bannaye nalwoga ate nalwoga alaseewa nalwoga ate olazeewa bannaye nalwoga okitegedde kati gwawo sooka omasuke genda ewantu mukayisinganyako genda ewantu ku ttaka teka ekyenyiwansi oge mukama we kabaka bw'otintima mukama we kabaka taata aseeredde mukama we kabaka taata aseeredde teka ekyenyiwansi kubanga wakaseera ako nkamanyi obeera tukyasobola kwatula bigambo okitegedde negezaako guma omulubaale aba muzira teka ekyenyiwansi nkimanyi taata wo oba maama waseeredde ebyenda munda byonna bitandisa okutokota maama agenze bannange okitegedde teka ekyenyiwansi mangu sooka obaddukeko mukama we kabaka maama aseeredde bubeera obweza bwa kinene ne mukama wange nsaasira ku byonna ebigenda okubeerawo ssebo Ssaalongo kabaka sirina wakuddukira abantu bensi bamanyi babuyabuya kati awo vaawo
maiti egudde waka maama yennyini akuzaala ekibogwe nkiraba awo oguma n'obaako wookoma naye nkolera ebintu ebyo wammanga jangu wali ekibbo kyabajjajjabo bwolina kibbo kya muzimu waki okyayandayanda eri bakuyita tebakulaba ate nalwoga alazeewa omulala wagambira alabika agenze mu ttooyi agamba alabika agenze mu ttooyi kati jangu wali ekibbo kyabajjajjabo okitegedde oliko ekiwuggo ogigumira wenna mu lubuto maama akuzaala maama agenze tolina bwoguma wadde tetuganye mu Lubaale aba muzira jangu wali ebintu biri abajjajjabo naye nga tolina maziga nga tolina ziga tosangulirawo maziga kwaye wona wonna guma ebyenda bijugumira neeguma tofulumya ziga bintu byabajjajjaabo okitegedde kuba ate okufa bwe kunaggwa olumbe ne luggwa ate bujja kubeera obuzibu ojja kunoonya omusawo akunazaako amaziga nga tomulaba okitegedde kati guma byambibbo byabajjajjaabo kabajjajja bakama bange jjajjange muzimu abakulu mwenna bajjajjange maama aseeredde naye ku lw'embeera y'ensi ku lw'omulembe omubuyabuya bajjajja bakama bange munzikirize embeera emikulu bajjajja bakama bange bweza bajjajja maama aseeredde bajjajja bakama bange byonna ebinaabawo bajjajja mba mbasobeza bajjajja munsonyiwe nsaasire sina kyakkola bajjajja kakati ebintu ebyo bibikkeko olugoye ebya Lubaale bibikkeko akagoye ekibbo ky'abajjajjabo funa ekintu ky'obikkako tebiina kutunula mu kamwa budde bwakufiirwa maziga biri mu nnyumba yennyini mwe mufiiriddwa omuli omufufu n'akantu bibikkeko biwumbeko kabaka bw'afa ekyoto ggombolola tekiddamu kukumwa ekiba kiraga nti obwakabaka buwumbiddwako okutuuka nga tulabika bakuumulala omuntu bw'agwa mu nju ne bw'aba mwana ne bw'aba maama oba ssenga oba sisitawo mukadde ako Lubaale avuunikibwako ekintu kubanga oli atudde mu bufu aba mukama wa Lubaale mu budde obwo kinene aba ayita ebya Lubaale funa ekintu bibikke oba mukeeka bibikke oba katundubaali bibikke oba kaleesu kotatera kwerigomberamu n'abantu bibikke oba lubugo bibikke ekisenge mwe biri kisibe munfunye kisibe mala okubika bibikkeko ekisenge kisibe tebabireka nga byasamye ekisenge kisibe ne bwoba obadde wakaawo ng'omufaali gindi funa ekintu ky'obikkako ku kibbo sibawo oba ebintu biri wakaawo nyini wafudde omuntu bibikkeko sibawo toggulawo okutuuka nga mumaliriza emikolo gy'okufa ennaku nyaziisewo mwaziika onaabye eddagala okitegedde yongera obukewo ennaku endala 18 olyoke oggulire Lubaale ng'olusu lw'okufa olusu lw'omufu luwedde awaka ennaku 18 omuntu ono aba atandise okuvunda aba avudde mu bw'obufu ng'atandise okufuuka eŋŋumbagumba ng'ennyama etandise okuyiika mumanye ebintu bino okitegedde kakati bw'omala okubika kisenge okisibye biki byonna ogenze mu lumbe omufu yagudde waka bw'aba mwana wo ovuddeyo tebategedde gy'ovudde obadde ani mu ttooyi kidumusi kibadde kinkutte maama omwana wange kubanga awo munnaye tolina kusirika busirisi naddala abaana b'obuwala nkiraba akaseera ako nkalaba mwana wo yafudde nange nkalaba ne bajjajja bakalaba bannaye okuzaala kuzibu ate oba oyinza okuguma ku bulaaza wo ne weegumya n'obeera ng'otonyeza ezziga limulimu naye waliwo ekintu kye bayita maama saagala nkusiibule mami tya nnyo kukikugamba mami saagala nkusiibule ti maama wange weeraba okitegedde akaseera ako maama afudde tetuganye ne Lubaale omusabye oba olina okukaaba bingi by'ojjukira owulira ng'ofoggwawo omwana waafudde bw'oba omaze okubika bw'oba omaze okukola emitendera giri kubanga wayogedde wayanjudde kyonna ekiriwo wemba nsobezza webiba tebigenze bulungi
kuba okusasira n'okusonyiwa bajjajja bakama bange. Nkiraba akaseera ako jangu okaabe. Omwana wange maama, tewandibadde ggwe Geoffrey. Omwana wange maama, maama, okitegedde otandika okwaziirana. Yaziirana ate munnange onookola ki? Ate abantu banalaba nga tokaaba nga ate mwana wo bajja kugamba omukazi onalayika yafuuka mutemu. Kitegedde waliwo ekintu kyoba tolina kyakkola. Kitegedde mmaliriza emikolo, akagogo kayiseeko kubanga olumbe luli waka wennyini. Okitegedde mwana wo, kitegedde baawe afudde bakusibyemu ekigoye gwe olina okuba wali ku mufu bwe bamubikkulako bw'olaba bw'ogamba agendekedde maama. Bannange, mwami wange ey'obwomu naagikola ntya? Agendekedde maama, ngenda gikolera ki maama? Ngenda gikolera ki maama? Ayimba ngenda gikolera ki? Buli gy'alina asigula ebbali nga yamummadda kati atandise omulowoozaako. Okitegedde be bannamwandu b'osanga omufu ali mu nnyumba mu kusuza eri ku kitooke bamutinkuula. Okitegedde ebintu byonna tubiraba. Okitegedde ebintu ebyo gyebyo ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Ayira wano ng'akaaba. Maama agindekedde naakola ntya nze? Ayiriini waabwe oluusi akyalimu n'eriiso. Ayiriini waabwe. Ate abakazi abamu abalungi bw'aba akaaba era abeera anyuma. Asajja babeera banyumirwa buli lwagaziya emimwa. Aba ku nnaku y'emimwa agigaziya kumbe bulungi bwe. Buli lwakaaba era abasajja bagamba n'ekikazi ekyo nga kirungi. Bannange alese ekikazi. Buli lw'okaaba eno okugaziya emimwa, okukaaba kwo, okutitiba nakwo, okukola ekyejo, okwetintimaza konna eri abasajja babeera bagamba bannange omukazi oyo nimukwatako. Okitegedde obulungi bw'omukazi bussa. Wonna w'alina ennaku bba abasajja balabamu bulungi bwe. Abeera akaaba agaziya emimwa. Bannange Ayiriini waabwe agindekedde maama ey'omu naagikola ntya? Naakola ntya? Omusiguze eri mu birowoozo yajja. Baba bali mulumba amaziga gakendedde bagabula buugi saawa ng'emu amuttira ku liiso. Nja kusinkana nkubagize. Omusiguze amusanga ku kitooke mu mukubagizo omuwayo emitwalo 10 agimuwa amugudde mu kifuba. Haaga asooka muwa haaga ng'olabye mukwano. Ndabye munnange. Naye tokaaba nja kugumya. Tokaaba onongumya nja kugumya. Tokaaba amaziga gasangule. Kasita oyo agenze. Tokaaba amaziga gasangule nja kugumya nja kubeererawo mukwano. Naddaawo n'atandika okukaabisa obukuusa. Maama bakaaba ne bawoowolera ddala. Okitegedde kakali katudde ku mulamwa. Omanyi mwagala emboozi. Bannange ate nammwe mugenda ne mukisussa ne mwagala emboozi ewanvuwe. Banne temukisussa tuli mu kusoma. Okitegedde kakati emikolo egyo giwedde. Lubaale wamubikira muvuddeyo mu lusuku. Tokwata ku kisenge kirimu Lubaale nkulabula Lubaale mulabye edduka. Tokwata ku wantu wali bya Lubaale. Mumaze gwe mu Lubaale aliko Empewo mulumbe nga wafiiriddwa kitaawo, wafiiriddwa mwana wo, wafiiriddwa maama, wafiiriddwa sisitawo. Njagala balabula mulumbe ab'ennaku zino tebakyabasalako nviiri. Naye ggwe aliko Empewo nga wafiiriddwa abantu abo benjogeddeko, olina okusalako enviiri. Ebintu ebyo byonna bibalemesezza okukula Lubaale. Mbagambye Lubaale ne waba yakkona emyaka emabega mingi ffe tumutereeza. Lwaki? Lubaale kumumanya. Lubaale si katinko, si bintu. Wabula okumanya Lubaale emigenzo gye n'obukodyo obuli munda bye bitereeza Lubaale. Ng'oliko Lubaale tova mulumbe na nviiri zisaleko. Totoolako butoozi, salako enviiri kasigale kawalaata. Amakulu ogenda okutojjeza enviiri empya ez'essanyu. Tolekaako nviiri ng'ova mulumbe omwo. Mbeegayiridde emirembe gigenda basuula awabi. Emirembe gye muliko egy'enkulaakulana bikigunya nandaba atya biki naddayo ntya n'agenda ntya mu woofiisi.
wakirisaka kakofiira sibaka katambaala guma ku mulimu bakusekerere gyokolera bomanyi ng'oliko empewo buli lwoziikanga ewammwe ng'oliko empewo babano tebasazeeko nviiri lwananga nnyo ove mu lumba omwo nga bakugjeeko enviiri nkwegayiridde Lubaale aleme kufunangamu bizikiza Lubaale aleme kufunangamu bintu bimusiba kuba Lubaale ayita ku mutwe buli lwe muziikanga ewammwe abantu bwe batyo vanga mulumbe wadde okolera mu banka enviiri nga totoddeeko ntoole naye ng'ozimazeeko nkwegayiridde kale ne bwe tunayogera ntukeesa enjuba abategeera bajjanga kikolanga babuyabuya bajjanga kireka ensi ne basingiranga obulamu bwammwe kale kangende mu maaso n'ekirala okitegedde kakati ennaku nnya bwe ziyitawo ennaku nnya bwe ziyitawo naaba eddagala nga wafiiriddwa omwana taatawo maamawo siisitawo naaba eddagala funa olukandwa teekamu essangula teekamu akagogo kojje ku kitooke tekiriko nti oba kikaaki oba kikaaki kayengeremu naaba eddagala eryo oyinza okuba oli mu Lubaale naye nga mu banka bajja kugoba nga tosobola kubeerawo nnaku nnya emirimu egyo gitulemesezza ennaku ezennya naye ng'ennaku ennya mu Lubaale wandibadde ozimala awaka awo okitegedde n'ovaawo ng'osazeeko enviiri kati obanga olina banka bajja kugoba olina woofiisi bajja kugoba salako enviiri zo ng'okuziika kuwedde nkwegayiridde ggwe wa Lubaale okwo bakuyita kutikkula omuntu anaatereeza Lubaale yenna ffe tubagamba abantu abatunoonya sisobola kutambula naawe nina okukusalako enviiri emitendera 4 ku 3 okitegedde nze bwe mba naatereeza Lubaale wo ng'onootabalira mu lubiri lwaffe ekyo kiri mu tteeka nina okukusalako enviiri emitendera 3 ku 4 nga buli lwe zimera ziggyibwako ne kasigala kawalaata paka lw'olimeza enviiri ezirimerera ku kitundutundu kya Lubaale ekituukiridde amakulu g'okutikkula enviiri ze zikola amakka ga Lubaale amakulu ago makusike era weegali mu nsonga za Lubaale bw'oba olowooza okutereeza Lubaale ng'otambula n'enviiri zo nga tolowooza kuziggyako Lubaale tosobola mutuusa enviiri ze zikola ekitundu ekikadde enviiri ze zikola ekitundu ky'okweyubula ng'omusota enviiri kyeyubulo okuva mu ddiba ekkadde okudda mu ppya enviiri kyekyambalo ekitudde ku mubiri gwa Lubaale gwe mutwe enviiri ebinkwawa n'ebyoya by'owansi ku kasolo n'enjala z'ebigere n'enjala z'engalo tebabisalako mulundi gumu ng'omuntu ali mu lugendo lwa Lubaale babitikkula emitendera 4 bw'oba onootereeza Lubaale era bassenkulu kino ekintu mukimanyi ate omuzukulu takuwanga amateeka mugambe nga nti bino si bya kifuba si bya buwaze onnemye leka ssente ze mutaagende kuba tojja kumutereeza njogera ku mutabaazi soogera ku muntu azze mu mbuga ya Ssenkulu ng'agenda kubeeramu nnaku 9 nedda njogera ku mutabaazi ng'agenda kutabaalira ewantu wakati w'emyezi 6 gwe njogerako soogera ku mutabaazi agenda kutabaala mu lubiri mwezi gumu oyo ebyo tabikola njogera ku muntu agenda mu lutabaalo ng'aga nti ngenze kutabaala kwetereeza oba myezi 6 oba 7 ngenze kwetereeza oyo gwe njogerako temunkwata bubi omuntu takutya n'agamba nti Mulangira ajja kunsalako enviiri zange no omuntu ow'ennaku 9 nnaku 3 nnaku 2 mwezi gumu tewabaawo nsonga lwaki atikkulako enviiri wabula okujjako waliwo ekyogo ky'okwambulula ekijjisaako omuntu enjala z'ebigere n'ez'engalo n'obwoya ne ku mutwe ekyo kibeerawo ne mbasawo mwekiri ekyo ekyogo ekitikkulako ebintu ebyo naye ng'oggyeko ekyo twogera ku lutabaalo olulamba omuntu agenda ddumalamu emyezi 7 oyina okwesalako ebitundu ebyo byenjogeddeko emitendera 4 nga buli lwe zimera ne ziba ng'ezikulamu ng'oziggyako na buli bwoyo bw'okasolo bw'omunkwawa enjala z'ebigere n'ez'engalo
kye kitundu ky'olooteramu ng'oli ku ssomero, oli mwana muto zzeeyo mu P4 oba mu nassale. Buli lwe ziba zikula ng'ogenda ofuuka omuntu omukulu nga baziggyako ng'oddayo banga mwana. Buli zigenda zikula ng'ogenda ofuuka omuntu omukulu nga baziggyako ng'oddayo nga mwana. Buli ogenda zikula ng'ogenda ofuuka omuntu omukulu ng'enviiri ziraga nti oli mukulu nga baziggyako ng'oddayo banga mwana. Ng'edda bazadde bo bwe baakolanga. Ekyo kitundutundu mu kutereeza Lubaale abaloosa amasomero. Okitegedde kitundutundu ekyokuddayo Lubaale yo ng'atudde ku bulongo ku buto. Okitegedde okubikira Lubaale no zamukutegedde. Akati bw'omala okunaaba eddagala eryo komawo ewuwo, gula amalwa go gateeke mu lweza n'ebbombo, ganaabe ennaku 9 nga tonnaggulira Lubaale, tonnabikkula Lubaale. Amalwa go ganaabe ennaku 9. Bw'omala okuganaaba ennaku 9 genda ewali Lubaale. Tandika okugenda mu maaso n'ebintu nga bw'obadde obigendamu, wabula olunaku olusooka lw'oggulidde Lubaale lw'obikkudde Lubaale, funa amalwa, teekamu olweza n'ebbombo, funa akeeyeeyo kalina amakulu, tofuna miramula, funa akeeyeeyo kansira ewali ebintu by'abajjajjaabo n'ebyambalo by'oyambala bikansireko. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ekirala, omukyalo ono ayina era ekirala ky'abuziza, ndowooza nkyerabidde. Andi twogedde nnyo ku tunakuli bannange n'okwogerako ekyalaani nabyo byansobera. Ayange. Okay, kale abakuume lisodde n'eddonda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko. Te waliwo akantu ke mbadde ndesseeyo. Omufu bw'abanga si wuwo togenda kubikulira ku mufu wabanga si wo wa ku kyalo baabise, tuula eno mu bitooke, bwe batuuka okugenda mu ntaana, sembulako katono osigale w'otudde bw'otyo magezi. Tosemberera nnyo keesi, tosemberera nnyo we basabira, wali nga basabira omufu, tuula eno ebbalibbali ewatuula abantu mu lusuku eno ebbalibbali. Togenda nnyo ku mikolo egyo, tuula ebbalibbali, bwe batuuka okutwalayo mayiti, ibaako era w'osigala, togenda kuyiwayo ttaka, bwe bityo. Kyokka omuntu yenna mu Lubaale bw'ogenda mu lumbe lwonna komawo ewaka n'aba ku malwa nga mulimu olweza n'ebbombo. Ndowooza mufunye enjawulo yaakyo. Kale weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.